olaba bw'abanga agaanye okukwata essimu kitegeeza tetulina ngeri gye tuyinza mufunamu kuba ewaka taliiyo ate ne ku ofiisi gye yali akolera baavaayo. Nedda tusobola okumufuna oba tuleke engeri endala gye tuyiiya. Naye nga tugenda kuyiiya ngeri ki? Musa, naye lwaki oyagala okummalamu amaanyi? Tusobola okubaako engeri endala gye tuyiiya. Lwaki buli lwe twogera ku eno ensonga gw'ofundikira na kyakubivaamu? Badde nsaba okkirize mu mutima gwo bange kuba beetaaga obuyambi bwaffe. Naye nga tugenda kukola ki kati? Tusigale nga tumukubira ajja kumala agikwata. Olaba bw'abanga agaanye okukwata essimu yo nga naye nga agaanye ogikwata kitegeeza bwe tumulemerako agenda tuteeka mu blacklist. Oba tufune essimu y'omuntu omulala gye tuba tukozesa yajja agikwata. Ky'oba omanyi oli bw'aba agaanye okukwata essimu zaffe ne bw'onaafuna essimu y'omulala n'omukubira olunaawulira eddoboozi lyajja kujjako bujja. Kati tukole ki? Tugende gayaaza. Ate gayaaza waliyo ki? Yeewaba wa Aunty Matha nkakasayo gy'ali. Nga bulijjo gy'ava okujja eno. Nga lwaki si gy'ava? Si wala nnyo azzaaki. Tugende. Oba waka wennyini omanyi? Nedda simanyiiyo. Neera tasobola kutubula. Okay, kati ddi erinnya ly'ekyalo olimanyi? Nedda. Vanessa, omanyi obunene gayaaza bw'ali? Kati ogenda munoonyeza ku kyalo ki? Kati nkole ki? Kale mpa ku magezi Musa. Olaba omuntu yekka ayinza omanya madamu Matha waali ye Jordan. Yayinza omukubira essimu n'akwata. Naye bakyankalanye. Gwe nga bw'onkubidde essimu eyiyo ngikutte. Ky'ogamba ebyo abakyankalanyiza si bye bimu n'ebyaffe. Soko olindako katono. Ogambye kakiri ku 14 piteo katono. Nja kulaba amafuta ku Shamex ku left hand, then ekikubo ekiddako kuweta wewali akapande kamerina, then ngoberere obupande bwa merina kale sebo. Tugenda kujja tulabe
enkya tugenda kujja tulabe enkya kuba gwe omukolo gwa 8th next month. Kale ssebo. Omanyi omukyala wo ye manager w'ekifo ekyo? Andagiyidde ngende mbuuse manager gye bayita Matha ajja kunambuuza ekifo kyonna aŋŋambe n'ebirala ebyetaagisa. Okay. Kati kiwedde ngenda kuddira ng'afunyewo information mpya. Okay. Kale ssebo webale. Hello? Nali nebase wange nga sewulira bulungi. Nagenda okuzooka kumwe nange simulaba abamubye naye abo bensuubira boko okubanga bamutwala kubanga baali bamwegezaamu dda. Olina obukakafu bwonna obubalumiriza okubanga be bamubye? Mbulina. Mbulirako. Nagendayo ebwabwe nga tebategedde naye nze nawulira omwana wange ng'akaabira mu kisenge kyabwe nga mpita ne lwakuba ekisenge baali bakirookinga nesobola kuyingira kumugjayo kwe kusalawo nfulume njiye amagezi amalala naye nagenza okuddayo nga tebaliiyo bagenze. Naye kati kyesimanyi bagenze n'omwana wange oba bagenze byabwe. Naye obwo si bukakafu. In fact, ng'osoose okujja wano ne tukuwa search warrant ogenda ne ba officer baffe wano ne mukebera ennyumba lwakuba kiwandisooseza ate kyosembezaayo. Kati nkole kyafande kuba nze njagala tubakwate bako omwana wange. Nkole kyafande. Nedda bambi wesigwe nti gwe nkwasaganya ensonga abo babeera ba suspect just tulina okubakubira ne tubayita wano. Enamba zaabwe z'amasimu ozirina ozimanyi oba ey'omu kwabo? Nzina. Hello. Njogerako ne mukyala Matha? Yes, ssebo. Oba ani ono? Nze bampita Officer Jonan. Sinzidde wano ku poliisi y'ekigo. Wano waliwo omukyala agamba nti wabye omwana we. Omwana? Omukyala bamuyita Pauline. Nyabo. Yegwe Pauline? Yes, yes, Pauline. Ye nnyabo bamuyita Pauline. Waali awo? Yes, waali. Agambye munze nabbi omwana we. Era nga mbadde nkukubiddeko nkuyita ojje tulabe bwe tusootinga ensonga eyo. Kale afande, kanzijjawo kati.
just kyensaba ke kadde akatono onnyonnyole ku nsonga zino. Nze nakkiriza ensobi zange era ndi ready okuzitereeza. Lwakuba ye Maama Lucas agaanye okumpuliriza. Nnyonnyolako ku nsonga zino. Nnyonnyolako ko ensonga zino gye zaava. Nzitegeere bulungi nange nona olutalo lwentegeera. Omwana omanyi waali? Omwana kale just mbadde njagala kusooka kumala mazima. Mazima ki omwana omanyi waali? Mukama wange nina ensonga lwaki nkubuuza ebintu bino. Omwana alina maama wamuzaala not so? Iye. Kayiraba gwe. Wafunayo ku busente bakuwa ku busente n'okola ekyo kye wali owulira nga kye kituufu. Ffe twakuvaako dda. Omwana tetukyamwetaaga. Kasita alina nnyina. Naye otwesibyeko. Oba bino bifunamu ki? Olowooza bw'olaga nti ofaayo nnyo naffe tugenda kuva eri tukube ku ssente. Taata Lucas, bino tebikyali ku ssente. Hello? Hello, Mr. Jordan. Yes, sebo officer. Ekitegeeza essimu yange ogirina. Simanyi yono Jordan gwemanyi eyabadde wano. Yenze eyazzaawo. Onompa ennamba yo ne Patrick anyambeko. Okay. Kakati Mr. Jordan. Wano waliwo omukyala agamba nti mwabye omwana we. Ani? Pauline? Yes, bamuyita Pauline. Kanzije kati sebo. Taata Lucas, Pauline muzudde waali?
Kati Vanessa nindire wano oba nzije tugendeyo ffembi? Anti naawe okimanyi Uncle Jordan yatandise otusuubiriza. Kati bwe tunaagenda ffenna olowooza nalowooza ki? Era nze still ndaba kyekimu okulindira wano n'okujja. Kuba still ne bwe nsigala wano asobola okundaba ng'alingizzaako mu ddinisa oba ng'afulumyeko wabweru. Okay. Ogira ogenda okola. Nja kukubira. Vanessa. Musa, mbadde manyi kino twakyogeddeko. Okay. Kale obadde oteesa ki? Ninde ate naakola ki? Kaninde. Obwongo buleke bukole ekibutwala mu maaso. Byolowooza temuli. Kale nkulindidde wano. Kale. Malinnya ku Mr. Jordan gyali. Actually, Mr. Jordan abadde tannatuuka naye nga ze zino ssaawa zennyini zaatuukiramu wano. Mukyala n'atera otutuuka. Oli ku bwangu oba nsobola omukubirako ku ssimu mutegeeze nti omwagala? Nedda tompapya. Nja mulinda. Okay. Badde nsaba otuulireko awo nga bw'ajja maama. Okay. Madam, obadde olina appointment naye? Wanje? Azini wamukubiddeko konti ojja? Nedda. Njagala mulaba mu buntu. Okay. Weetaagayo ku kyokunywa? Nedda neeyaziza. Okay. Are you fine? Yes, I'm fine. Yeah. That's great. Nyawo. Byebyo nga byombi kunyonyodde. Era kati ekirungi nti mwembi we muli. Ne Jordan muyise anaatera kutuuka wano. Nnyabo, nze nabbi omwana wo? Iye. Naye nga byogera bikakasa? Iye. Pauline, obwongo bwo bukola bulungi. Iye.